Enteekateeka ezizimba ekibiina ekipya era ebintu ebyo byombi bijja kutambulira awamu. Abakulembeze ku lukiiko oluddukanya ekibiina kya Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga basizza Kimunga Nkuyege batandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja nga lino ebbeetu libaweebwa ssemateeka ekibiina kino kwe kitambulira mu nnyingo eya 36. Bano babadde mu ttabamiruka w'ekibiina kino ayindidde ku kitebe kyabwe eky'e Katonga ng'olukungaana luno lwe lusookedde ddala okubaawo bukyabeekutula ku bannaabwe ab'e Najjanankumbi nga lwetabiddwamu Dr. Kanukiza Besigye omutandisi wa FDC akola nga pulezidenti w'ekibiina kino Ssaalongo Erias Lukwago wamu n'abalala. Eno y'ebadde ntikko y'enteekateeka yaabwe gye baatandikawo nga beebuuza ku bannakibiina nga baatandika mu Meeyi w'omwaka guno nga bano batalaza ebitundu 17 ku ebyabiri ebikola eggwanga lino Uganda. Ssaalongo Erias Lukwago ategeezezza nti bonna awatali kwesalamu bakkiriziganyizza batandikewo ekibiina ekijja. Buddala nga bwe kisoboka omulimu tugenda gutandikako bukwaku. Amateeka tugategeera bulungi, obuwaayiro twabwetegerezza dda, kyannaku nnyo nti akaseera kano kati tuli kuteekateeka gy'oyita Tombstone, ejjinja erigenda ku kabbuli lyabadde munywanyi waffe, kitaffe, maama waffe FDC. Tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi 6. Mulimu ogwo gunkwasiddwa ne ttiimu yange. Sirina kyakkola, amaziga agakulukuta, naye inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ayogedde ku bukulu bw'okwegattira wamu ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti nga lwe bajja okusiguukulula gavumenti ya Pulezidenti Museveni. FDC namba 2 tutandike ekibiina ekipya oba tufuneyo ekirala kye tuyingiramu nga tukitereeza tukitambuliremu. Ekyokusatu obukulembeze bwange bwongeddwayo ekisanja bukole ku mulimu ogwo. Ekyokuna okuvumirira ebyabadde okuvumirira gavumenti ku nsonga z'ekiteezi olw'okubanga yalagajjalira abantu bano. Ye Dr. Kanukiza Besigye nga ye mutandisi w'ekibiina kino agamba nti obwanga babwolekezza kyakununula ggwanga lino mu mikono gya gavumenti ya NRM ng'agamba nti gavumenti eno ekulembedde bubi bannayuganda. Tandika enteekateeka ezizimba ekibiina ekipya era ebintu ebyo byombi bijja kutambulira awamu. N'ekyokusatu nti ababadde batukulembera mu biseera bino bagende mu maaso nga be bavunaanibwa ku nsonga ezebbiri, okuggalawo n'okuggulawo. Ono akoowodde abavubuka babeegatteko mu lutalo lwe baliko olw'okununula eggwanga kuba ebiseera by'eggwanga lino biri mu ngalo zaabwe, ng'asabye ne bannayuganda bonna okutabagana bwe baba nga baakumaamulako gavumenti ya NRM. Tubiwangula, olutalo tulinnyeeko era nze nina ssuubi ddene bategeezezza ekiseera kituuse, kadde katono nnyo okulaba tuwangula, kubanga n'atanategeera yoli yanafuwa olaba n'ab'omu nju ye baagala kumuwamba ng'akyaliwo. Kati bw'obanga onafuye era ebyo bye bitutuukako. N'olwekyo ffe kaseera ke kano twekolemu omulimu n'ebyo bye twogeddeko okukola nga bitambula, tetusaanye kujja maaso okununula ggwanga. Bijja kugenda mu maaso nga ne kaweefube ow'okununula eggwanga naye ng'agenda mu maaso. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.